Olunaku lw'eggulo twakulaze entandikwa y'essomero li St. Joseph Aid Society Kigando erikutte ku baana abatalina mwasirizi bamulekwa n'abateesobola kyokka nga baagala okusoma. Twakusuubiza okukulaga ebisoomooza era byenkutte mu 5 olwaleero anti 10 likwata mpaawo. Okusookera ddala ebizimbe naddala ebisulo by'abayizi bikutte mu mbinabina n'ebirala bigudde ku ddimwa ekiteeka obulamu bw'ababisulamu mu katyabaga. Abayizi bano olw'okuba tebalina mwasirizi ate abalala nga bamulekwa n'abateesobola ebikunta kwe basula bw'obirabako emmeeme ekwennyika. Balina ekizibu ky'ebiku era omu ku balabirira abaana bano Josephine Nannyonga agamba nti ebiku bino bibasuza bakukonadde nga lumonde mu kikata. Tulina ekisoomoozo ky'ebiku gye tusula ebiku bingi era tusaba wabaawo asobola otukwatamu oba otukwasizaako tufunira eddagala tufuuyire ebitanda byaffe. Tuli baana bangi mu kisulo tulina abaana 296. Essomero lino mu mwaka gwa 2006 gavumenti yatandika okulikwasizaako era kino kyayongera ku muwendo gw'abayizi naye tutuuseeko mu bibiina abayizi mwe basomera naddala aba primary gye tusanze ng'abamu batula wansi ku ttaka. Embeera eno eremesezza bangi okusoma era okusinziira ku Kerementi Baguma omu ku basomesa n'abalina entebe batulako bangi nnyo. Ekyamazima tuli bubi nnyo naddala nga bwe mulengedde abaana abamu batula wansi baana bangi naddala awo wakati wa P1 awo abaana bangi nnyo olaba nga buwandiikira ku ttaka tebuyina we butuula bambi. Ekyamazima ekisomoozo ky'amaanyi twetaaga okuba nga tuyambibwako ku sayidi eyo. Baguma y'omu ku bayizi abayitako mu ssomero lino ne bafuuka abasomesa kyokka yasalawo okusomesa olw'abasomesa ba gavumenti okwekalakaasa. Wabadde wakwekalakasa weekuli olw'embeera ya gavumenti olw'okuba nti n'essomero liriwo okuyamba ate ng'abaana beetaaga obuyambi weebali nti ngaffe ba OB twatuula ne tusalawo abamu tukomewo tuweereze abaana bano nti aba gavumenti banaabateera ng'atirisiti balinako we batuuse. Essomero lya primary lirina abayizi abasukka mu 600 kyokka ebibiina bifunda nnyo ekyongedde okubeera ekizibu. Omukulu w'essomero lya secondary Taddewo Sekamaanya agamba nti waliwo okusoomooza kw'ensimbi n'ebikozesebwa okutuukana n'omutindo gw'ebyensoma ebiriwo ensangi zino. Performance olwaleero nyinza okugamba nti eri average, sijja kugamba nti eri excellent olw'embeera eyo. Jjukira bw'obanga osomesa omwana mwetaagamu ke bayita ka catalyst akongeramu ekirungo olina okuleetayo ba facilitator ne bayitira mu baana naye ffe kye tutasobola wano. Ono agamba nti waliwo ebyetaago eby'amaanyi naddala mu nsoma empya ebyandyetaaze oba oliawo abayizi okuwaayo kasente akatono. Ekizibu kye tulina nti abaana bajja nga balina obuzibu abazadde abamu babaleeta oluvannyuma lw'okulaba ng'afunye ku mbavu n'agamba wano nali mpumuliddewo buwumumulizi eyeyongerayo. Abaddukanya essomero batubuulidde nti bangi ku baana bazadde baabwe babasuula busuuzi nga n'abalala bajja ku ssomero nga tebalina yadde ekitabo oba ekkalaamu. Tusobola okusanga nga baleesa abaana oba oli aleesa abaana nga tebalina n'ebikozesebwa nga tebalina tugambe ng'ebitabo kyokka nga abaleese kusoma nga ne peeni tebalina n'obuzo oyo agenda kusoma atya nga n'omufaliso kwanaasula nga teguliiwo era tufuna abulumu abantu abatuyambako ne batuleetera obufaliso ng'obwo buyingi 2-3 ne baleeta bubulanketi obwo bwe muyita mupakasi agudde ku kkubo. Sista Nayiga agamba nti bangi ku bazadde baleeta abaana bakiwagi bamawale n'abo be balemeddwa ate nga tebali ku abo balina kulisomerako. Abazadde abamu bwe balemererwa omwana waabwe mu Kampala muno ng'ayinza eddalu tekati mutwaleko mu ssomero eri ewala gy'ataave atayagala kuyiga ate nga ffe atayagala kuyiga tetumwagalira ddala era tetumwetaaga. Ebikozesebwa mu kulima okuli tractor n'ebirala byaggwa ku mpagala era byonna biri mu bitundutundu. Ettaka nalyo likaddiye ng'emmere gye balima oluusi tedda bulungi era tutuuseeko ne mu kyagi gye batereka emmere nga nakyo kikalu. Tolumu tulima ebintu ne bitavaamu n'osanga emmere tetumaze okusinziira
ku pulaani gye tuba tukoze ey'omwaka. Waliwo n'ekisomoozo ky'abayizi abajja ku ssomero lino nga tebamanyidde kulya mpengere. Kati ng'oli kijja mutwalira obudde okugimanyiira ate oluusi omulala n'alemererwa ddala okugirya ng'alina okulya emmere endala kubanga olubuto luyinza okuba nga telusobola naddala abalwala naddala abaalusaazibwe batyo. Emmanuel Yiga nga muyizi ku ssomero lino agamba nti empengere yeetaaga kunywerako amazzi wabula nga n'oluusi amazzi amayonjo gababula. Nti w'ogirya akakuta kali kasobola okusiba munda ng'ogiridde nnyo ate olina kyonywereddeko. Amazzi amayonjo nago kizibu ku ssomero lino olwa ttaapu z'amazzi okufa olwo ne bakomekereza ng'amazzi bagakimye wano ku Lwazi. Olw'ebizibu bino n'ebirala ebitanokoddwayo, Sister Richard Nayiga Margaret wano wasabidde abayitirako mu ssomero lino ne bafuuka ab'omugaso okulisuula omukono. Atajjukira teyeebaza. Wano wensabira buli muntu yenna eyali ayiseeko ekigandu abeeko kyayikola. Ffe abantu bwe tukuŋŋaana abo bwe nali mpiseeko ekigandu abali obulungi basobola bulungi nnyo okuzzaawo essomero lino nga tewali abayambi balala. Olunaku olw'enkya tugenda kukutuusako enteekateeka abayizi abaalisomeramu gye balina okulizza ku mulembe. Richard Mwanje, BBS Telefayina, ageesigika.